politics kati are too serious to be left for politicians. Eyo nno ye statement endeeteddwa okubeera nga nkulaga akatambi kano nti politics ali too serious. Gwe omuntu wa bulijjo okubeera nga weeterayo gwa naggamba nti nze tebinkwatako owange katubaleke muliko omusajja atukalakata epaka lwaliko Mukama Katonda era ajja kumugjawo. Mukama Katonda ayamba yeeyambye ate Mukama Katonda yakuwa obwongo gwe obusobola okwetegeerera ne weesalirawo y'ensonga lwaki okimanyi tosobola kugenda kugula butwa onywe kubanga obujja kufa. Akimanyi bulungi nnyo era nti naawe osobola okwesalirawo era lwewava enjogera egamba nti olulimi lutonzi nti naawe osobola okutondawo ekintu gwe nga ggwe ku lulwo okuba Mukama Katonda yakugabanyizaako ku buyinza bwe obutonotono bwe yakuwa nti osobola n'okutondawo ekintu. Kakati tuleme kububiisibwa nti politics oba ebyobufuzi ebyobukulembeze nti waliwo bye bikwatako nga John Museveni ne gurupu ye bwe batera okubeera nga babitembeeta. Akatambi kano kabadde kwogera ku alliances ziteekebwawo ebbanga lyonna era nga zino muganda wange oyo agamba tezirina kalungi yadde n'akamu kubanga tezisobodde kubeera nga zisavaivinga nti zino Museveni zimuyambye buyambi instead era okuzimenyaamenya kuseereza ligenda mugga era abantu bonna abawoza Bobi Wine oba Nuupu yandibadde ewuliriza mpooga ne bamwegattako. Ekyo tekijja kusoboka kuba tekibangawo wano e Uganda olw'enkwe eziriwo nti mwabo mwe mulowooza nti nno munnange bano be bateeketeeke tezikola. Kale muganda wange ono abadde azoogerako alliances ayogedde bingi okusinziira ku ndowooza ye naye ng'okusinga tubuulidde alliances ezibaddewo nga zonna zisasika era nga tezirimu yadde n'akalungi n'akamu. Bannayuganda mulina okubeera abalabufu ti obuzannyo bwa John Museveni okuleka mpozzi nga mugezi wadde ne mubutunuulira nga mumubala kubanga ye muvuzi ze zaakola ziri very calculated ate nga ali very smart nti omuntu yenna okumwaŋŋanga olina okuba nga naawe olowooza so si kumala gabuubuuka gakkiriza kubeera nga musiikibwa ng'ebinyeebwa. Kati muganda wange ono kasooka amala okunnyonnyola ensonga ze neme kutwalira nnyo budde kubanga atunnyonnyodde alliances ezibaddewo ebbanga lyonna era n'atulaga tezinaako kintu kyonna kye zaali zikoze kubeera nga zinunula eggwanga lino. Nze Lukwago Swali eno critical analysis ku alliances ezize ziteekebwawo mu Uganda okutandikira ddala Kabaka yekka mere marriage of convenience obufumbo oba okwegatta okugendebwamu ng'abantu balina ebiruubirirwa byabwe short term gains over long term gains. Okay, twafuna Kabaka yekka yasasika obote yalina ebiruubirirwa bye ne Mutesa yalina ebiruubirirwa bye ne tujja ne tufuna IPF eya Paul Kawanga Semwogerere nayo yasasika kuba Semwogerere yeegatta ne UPC. Museveni n'agamba Semwogerere ayagala kuzza balamu obote n'akikubiramu eyo ango ekyo nakyo ne kigwa ne tujja ne tufuna IPC ebibiina ebingi JMA, UPC, DP, FDC ne beegatta wamu mu 2008 twali tetunnaba natuuka mu 2011 ne bisasika olwa Museveni okubisensera ng'asindikayo abantu be nga buli omu alina self entitlement nga buli omu yeeyagaliza ne bigwa. Museveni okozesa brutal force
eri abo n'okutiisatiisa abo bonna aba opposition ababa bagezaako okwegatta ng'akozesa Uganda Revenue Authority okubaavuwaza. Kaakati ne tujja ne tufuna Ssuubi, akalulu we kaggwa Ssuubi yagwa. Ne tujja ne tufuna Truth and Justice eya Erias Lukwago yaddawa, nayo yagwa. Solida nayo yagwa. Ne tujja ne tufuna United Forces of Change, Mau weyegatta ku Museveni nga atutte DP, ne wajjawo gye bayita United Forces of Change. Yalimu Besigye, oyo omukulu Saddam Gayiro mulaba bwatunudde, ne Ken Lukyamuzi babasaalira nga tennaba na kutuuka ku biruubirirwa byabyo. Abasinga bonna bali mu NRM. Oyo Saddam Gayira yakiikirira onaani Bidandisali, mbw'olina ke weekoledde wagira Museveni. Saddam Gayira yakola ki? Yamukiikirira. Oyo Ken Lukyamuzi, oyo mafiya wa Museveni mu opposition, ngera yamuzimbira mu mbeera ey'okwogera oludikya. So alliances nga ziri based on marriage of convenience, ng'abantu balina ebiruubirirwa byabwe. Tesobola twala Museveni era tesobola kubeerawo bbanga lyonna. Twagala ekintu nga kiri ingrained within Ugandans, nga be bakyefugira, si bano bamalaaya b'ebyobufuzi. Ken Lukyamuzi n'oyo Saddam Gayira baakava mu gundi eno, simanyi ole alliance eyasasise olwa ssente bakabuleeta, nga kabuleeta Muhoozi ye yali akimutereddemu ssente. Bateekewo embeera nti tuteekewo transition, nga batambuza ekibuuzo ekigamba nti ate erikwata ku Museveni tumuteeketeeke tumuwe Ssuubi obuyinza abute mangu abeere erw'ekitula. Kyagudde Ken Lukyamuzi gye yabadde. Essaawa zino bazze basiba abaana b'NUP, abasinga bonna bali mu military court, bali mu court martial. Besigye nga tavangayo kujja ku advocating for their release. Nga Saddam Gayira, Ken Lukyamuzi temuvangayo olw'okuba political model ya Museveni Besigye ayagala ogikozesa okukakkanya international crowd. Opposition gyebadde efunye nga tuyitira mu Kyagulanyi mbu baavuddeyo beegase. Gwe sooka otunuulire facial expression ya His Excellency Kyagulanyi, sooka otunuulire zino molo zebbiri eza Museveni, zo ziriwo kusuula buli opposition unity ebezzeewo. Era we wajjawo embeera nti opposition yegatte be bakulembera, kyekyasula TDA. Raila Odinga n'akwatako ne Kofi Annan ne bakwata Besigye n'Amama Mbabazi ne babatwala e London ewa David Cameron. Kyekyagisuula. Njagala mumbuulire kiki ekyasula United Forces of Change His Excellency Kyagulanyi gye yali akulembeddemu. Mutuweeka na assessment of ebintu bye yakola. Ebintu bye yakola. Abamu boogeza ludikya, abamu boogeza bigu. So alliances nga ziri based on pragmatism over ideas. Ng'omuntu nga Mpuuga mweteefuteefu okuweebuuka okutuukiriza ebigendererwa byabwe. Tebisobola kukola, tebisobola kukola, tebisobola kukola. Era ffe tujja bikuba from the critical point of view. Tebisobola kukola. Ono Segayi, ono Saddam Gayira ne Ken Lukyamuzi bakozi ba Museveni. Okwegatta nabo oba omala biseera. Oba omala biseera, ffe president waffe tetujja munenya because yali after okugalvanizing opposition unity. Naye ate ali kikola n'abantu bakyama at the end of the day abagenda omufrustratinga. Abagenda omufrustratinga. Ekintu buli we kikuliyetingirwawo out of desperation. Nga tomaze kyetegekera, nga tomaze kukinoonyerezaako, era kigwa mu kaseera akatono ne mutandika okweyuzaayuza. Kati ekiriwo Besigye ayagala kwepositioninga nti akomawo. Na Museveni amutunda mbu simanyi aleese ba international lawyer, simanyi aleese ba Masakaluwa, mba simanyi baani. Bakole ki?
bakole ki? Wano mu Uganda waliwo constitutionalism okuwa ekitiibwa enfuga eyasamateeka. Tulina rulings nga 3 nga kooti egamba no kikyamu ba civilian okutwalibwa mu kooti maaso. Kooti maaso eriwo ku disciplininga basirikali bajasi baba bavudde ku mulamwa. Ate lwaki gwe ogikozesa from the political angle okusapulessinga abakuvuganya? Mulowooza international community yete biraba? Lwaki America esigala ewa Museveni obuyambi? Lwaki basigala bamurecognizinga? Bamusigala bamupropping up nga ata violating human rights? So bino president bano abasajja bano ababiri nabo bamugisha muntu bakyaliko question. Museveni yabateekawo deliberate limukuumira mu buyinza naye nga bakikuba covertly. Fete tugenda kukkiriza we shall critique them. Tujja kukolanga detailed analysis about them. Mugisha muntu yali ame commander 9 years. Na commanding olutalo olwafiiramu abantu e Northern Uganda. Museveni navayo na confessinga mu 2013 awe Mayuge nti UPDF yakola ebikolobero ku bantu bo mu Northern Uganda. Ne babasalako emimwa, ne babateekako kufulu, ne babateeka mu IDP camps. Di Mugisha muntu we yavaayo okwetondola eggwanga. Didiwe bali bayise for Truth and Reconciliation Commission. Mugisha muntu Besigye, David Tinyefunza, Eritumwine. Kulomuwere Bungereza yazanyira ku Bwakabaka bw'Abangereza n'agenda ne yeefiisa. Naye ekiteera we kyatuuka kulomuwero baamugjayo kooti za Bungereza ne zimuganda okulaga abalala nti tebazanyira ku bwabo ku bya nnunu ku Bwakabaka bwa Bungereza kuba yali abujjeewo ng'aleesewo republic mu Bungereza eyo mu Great Britain. Ne bajja omusango gwe ne bagusalira omulambo gwe. In fact kalina Kawanga ne bakasalira omusango kakalabba ne baddamu ne bakatta ogwokubiri. To send a message kwabo bonna abaali basuubira okuzanyira ku Bwakabaka ku monarchy y'e Bungereza. Bano bamugisha muntu kye balina okukolebwa. Batta abantu e Luweero, batta abantu mu Northern Uganda. Omusajja najja olw'okuba Mzee Mwogerere yateekawo okuwakanya Museveni okuli civilian based kwe kubaleeta. Olaba Biraala ze yeesimbyewo. Amama Mbabaza ze yeesimbye ku Museveni. Okulaba nga opposition tegoyinga mu mikono gy'aba civilian. Civilian we yafuna obuyinza mu FDC Amuriat. Mugisha muntu yaddukayo. Niwe yali president yalwaniranga eyo. Eriya Kategaya. Wadduka mu NRM ate waddayo. Simanyi ono Bramiti Rulangala, simanyi Lwamemira Birangalanga. Ebyo birina okukoma. Politics kati are too serious to be left for politicians and these NRA soldiers. Abalowooza nti bajja controlling government ne opposition tekijja soboka. Bano Basadamu Gayira Bakeni Luchamuzi basajja ba Museveni. Oyo Luchamuzi ekyamugobya eyo gye yali akiikirira bantu bagamba nti mukodomi wa Museveni. Ne bamugoba abanaganda tebaagala bantu bakolagana na Museveni. Ekyo nno kikulaga kiggwe muganda wange ampuliriza. Kino ke kabonero akalaga nti bannayuganda tebakyalina muntu gwe beesiga era tobanenya, tebakyalina muntu gwe beesiga olwabo be baali bateekamu obwesige ne bamaliriza nga babaliddemu olukwe. Ate olwo ne bajja nga beebisse akatambaala akeeru obulungi ennyo akayonjo nga bagezaako kubeera ng'era bawudiisa abantu okubakyamya so nga ate babadde nga bajja batukyamya ebbanga lyonna. Kati bannayuganda yonsonga lwaki okiraba nti boogera ebintu bingi nnyo nti buli muntu yenna gwe balaba yali akolaganyeko ne Museveni tebaagala kwesembereza. Oli ne bwajja n'aga nti kati nze ndi mu opposition y'ensonga lwaki okiraba nti tebaagala kwesembereza. Kati kiri eri abantu abo be boogerako, abantu abo be boogerako okuvaayo ne babako ebintu bye bakola ebiragira ddala nti mu butuufu bali wamu n'abantu. Waliwo abantu abamu bemmanyi mu opposition nga wabaawo embeera yonna yonna, embeera yonna eraga obutali bumativu oba kwekalakaasa oba kukola kutya nga bo tebajja kulabikako, nga tebajja kulabikako wabula bajja kubaako kye boogera oba oli awo ku talk shows. Naye wabeerawo embeera yonna
tebajja kulabikako. Ate era bwe tunaagenda mu kalulu bajja kulaga nti beesimbawo, tebajja kwegatta ku abo be balowooza oba be balaba nti nno oba abantu be basonzeeko tikati wano be balina amaanyi, naffe katwegatte ku bo, era bajja kujja beesimbewo. Mbu bagezaako kuzimba mbu mirandira za kibiina, basima musingi gwa bibiina byabwe, mbu nabo babisimira omusingi, mbu abantu babirabire ddala. Abantu batuuka okubawo nga babawo obululu 0 votes. Ne weebuuza nti kati mwagenda mu kalulu kukola ki? Mwagenda mu kalulu kukola ki? Lwaki temweyunga ku muntu omu ne tumanya nti kale mmwe abaagundi mweyunga ku gundi, ku kibiina gundi ekyali kisinga amaanyi mu opposition, ffena ne tubeera bumu. Y'ensonga lwaki okiraba nti abantu babeera bababuusabuusa, babayita ba agenti ba Museveni, ate nga nze sijja kubanenya. Y'ensonga lwaki babayita ba agenti ba Museveni, kubanga bwe kijja kukwegatta katugeze tugenda mu kalulu bajja kulaga nti beesimbyewo ku lwabwe. Bw'obabuuza nti munaawangula, tetusuubira kuwangula. Wala tuzimba kibiina bwe bakisimira musingi. Kati musingi ki gwe tutyetaaga essaawa eno ogenda okusimibwa nga Museveni ali mu buyinza? Omusingi gujja kusimibwa nga Museveni avudde mu buyinza. Tugambe nti ebibiina bino byegatta ne bijjako Museveni. Kaakati buli kimu kitandise okusima omusingi gwakyo, ate nga ne environment eriwo eri favorable ku bibiina by'obufuzi. Naye kati wano General Museveni n'emmundu ze nga ne mukimanyi nti nno leading opposition figure agenda kuyisibwa bubi nnyo. Kati okwesimbawo ku lwammwe kireetera abantu okubeera nti nno bababuusabuusa, era temujja kubanenya. Lwaki bababuusabuusa? Nabo wane ekyokulabirako. Katugeze Mugisha muntu yeesimbawo mu ANT, nebuuza yali anoonya ki? Ng'ate yali amaze okukitegeera tajja kukola ki? Talina wagenda kutuuka. Amuriat yeesimbyewo, Besigye n'amuwagira. Zizimu ku nsonga abantu ze bakola ki, ze bawa nti lwaki ng'ate yali akimanya Amuriat tagenda kukola ki? Talinawo kyagenda kukola nti musingi ki gwe yali agala okusima ogwa FDC ogusinga emirundi ena gye yali yeesimbyewo nga ye kennyini akikakasa nti akalulu tekasobola kujja mu Museveni mu ntebe. Kitegeera kitegeeza nti abantu nga mmwe abantu oba ffe abantu tetulina kuwudiisibwa kubeera nti nno tulekera abo bo abalowooza, kubanga muhoozi ye ayagala babirekere bannamagye bokka bokka, bannamagye banne bokka bokka beetwalire eyo. Nti mmwe abantu aba bulijjo mubiveemu, kale mugende mulonde naye mubive. Naye Mukama Katonda 2026 nsuubira abantu okweyiwa obungi mu kulonda, kubanga ekyo kyamakulu nnyo, era nti oba oli awo tetwali tuuse wano singa abantu tebaagenda kulonda na mukwano gwe baalaga NOP 2021.